Kitalo nnyo kitalo ddala owa Nuupu bw'atyo afiiridde mu ntiisa afudde amanyikiddwa nga Muzeeyi John Mbuga era nga ono abadde ayagala Nuupu kuviira ddala ku ntobo y'omutima gwe. Muzeeyi oyo nga bw'omulaba awo mu bifaananyi kamukongerere mu katambi naawe atabadde tamutegeera bulungi oyongere okubeera nga omutegeera. Omuyambi wange yajjanja basira ku Kasirye bonna babase musajja asira kujali naye yankubiddeko teyakukubidde yalirabye nze ne Yezu kwata maama Yezu onotusaba mama Katonda taata we bali kusaasira mwandu ono talina musango ku nsi kuno wabula alwanira mirembe n'abanako n'abali obubi mutaasa abalabe bonna Yezu maama Maria nkulese oli wabyewuunyo olwamu oyo wabyewuunyo kukolera ebyewuunyo byonna bulijjo kiyimirize ng'ojjolezi byonna ebyo natuusa kuwa omwana wa Yesu Kristo yatunula akitafaali mukulu mirembe Maria olwa mukyama kati wonna naye wamugisa. What will you say with this small boy? Next time I come, I'll be ready. But now, next time when you come, you visit me. thank you. Morning, Sebos. Good morning. And madam. morning. I'm coming again. Thank you very much. Doctor. Yeah. I'll come to stand for president. Get out with this encroachment. Why should we put it closer? It should be free. Vote for this country. Yes. It is not in the Bush war. I've left my card there. Who are you? I'm John Kiristom Chwanukamuka from Ikwe, Chagwe, Kitigoma resident. I'm the fighter. I liberated the country not to anarchy. It's now anarchy. Useless. Yes. And we struggle. Should struggle. Keep this country. We've already struggled in the Bush war. I was one of them. Why should Bestia be tortured to this extent? Oyo nno ye mukulu John Mbuga nga wetwogerera essaawa eno mugenzi era ffe wano kujjika media tusaba Katonda omwoyo gwe agulamuze kisa amusonyiwe n'ebyo byonna byonna ebyamusobako ne famire y'omugenzi ayongere okubeera nga mwanatu agigumya. Omukulu ono John Mbuga abadde taata wa Kasirye Ashraf. Kasirye Ashraf y'omu ku bannamawulire ndowooza ekifaananyi kirabaawo y'omu ku bannamawulire aba National Unity Platform era nga tutuusa okusaasira kwaffe eri omukulu ono Kasirye Ashraf. Kigambibwa nti omukulu ono John Mbuga yatomeddwa bodaboda yamutomedde era nga bambi bodaboda olwamaze okumutomera teyasobodde kulutonda. Awo nyini musajja wattu we yakomye era okuziika ndowooza enteekateeka zigenda beera nga bwe zityo ziteekebwayo kubagana amawulire agakonfamingiddwa omukulembeze wa National Unity Platform. So n'enteekateeka z'okuziika
zigenda beera ziteekebwayo ate n'abo abanaasobola okubeera nga bagenda okuwerekera omugenzi program bajja beera nga bwe batyo bagifuna bulungi. Naye nga yo embeera yo bwetyo bwekyayimiridde, mawulire go ekyamazima tukeeredde mu gannaku nnyo nga bw'okiwulira. Ensonga ezo nga tuzitadde ku bbali, ate zo ensonga za Kim Swaga n'omukyala Bad Black nazo zikutte wansi ne waggulu. Olunaku olw'eggulo omwami Kim Swaga yavuddeyo n'ategeeza nti omwana bulijjo ffenna gwe tumanyi nti ye taata we gw'alina mu Bad Black, yavuddeyo n'ategeeza nti omwana oyo si wuwe. Era ebbaluwa eyo yakanze buli muntu eyabadde ku social media nga yeebuuza ddala Kim Swaga abadde ki. Naye okusinziira ku bintu bye yannyonnyodde, omusajja yategeezezza nti ddala kituufu yebbiikiriza n'atwala omwana ku DNA emyaka 8 emabega. Kwegamba omusajja amaze emyaka 8 ng'ekyama akisirikidde ekyokubeera nti si ye taata w'omwana. Kim Swaga mu bbaluwa gye yawandiise ku Facebook nga bw'ogirabaawo yategeezezza nti lwali lunaku lumu myaka 8 emabega omwana ayogerwako, ono omwana waabwe ne Bad Black, omwana amanyikiddwa nga Davina, bw'atyo yalwala, era mu mbeera y'okulwala maama we yaliko hangover n'amugamba tajja kusobola kutwala mwana mu ddwaliro. Bw'atyo Bad Black n'asaba Kim Swaga amuyambeko okutwala omwana ono mu ddwaliro. Bino nno byenjogera biva mu bbaluwa eyo gy'ova okubeera nga olaba, wadde byawandiikiddwa mu Luzungu ndimugezako bivuunula mu Luganda, nti omwana ono bwe yamutwala mu ddwaliro okubeera nga afuna obujjanjabi, engeri gye kyali nti yali mu mbeera etaali nnungi, yakozesa omukisa ogwo ne yeegayirira abasawo bajje ku mwana DNA akakasize ddala oba omwana wuwe. Abasawo mbu basooka kugaana nga bagamba tebasobola kukikola nga maama we tamanyiiko, mbu naye yeegayirira abasawo n'abagamba ngenda kikuuma ng'ekyama, ne bwe naaba ntegedde nti si wange ngenda kikuuma ng'ekyama, mwe temufaayo. Era bwe bati abasawo bagenda maaso ne bajja DNA ku mwana, era ne kigenda kizuulibwa nti omwana ekyamazima asiwa Kim Swaga. Kim Swaga agamba kino ekintu akiterekedde okumala ddala emyaka 10 mirambirira, kyokka mu myaka 10 gy'akiterekedde nti omukyala Bad Black azenga amuvoola, azenga amuvuma, azenga amuyita ekyeneena. Ebyo bina nammwe mubimanyi. Omukyala Bad Black atalina interview kwatuula n'atayogera ku taata w'omwana we Kim Swaga, era mu ngeri gy'amwogerako amwogerako bubi, aleka amuvumyevumye n'amulekaawo. Kakati mu mbeera eyo Kim Swaga naye yagenza olaba nga mwana tukimuyitiriddeko ng'ekyama akikuumidde ebbanga, n'asalawo n'avaayo, embeera efanaganako bw'etyo abeere nga agyogera. Era yakakasizza nti omwana si wuwe, omwana yamutwala dda ku DNA n'akonfaminga nti omwana si wuwe, ni n'asalawo ng'omuntu omukulu abeere nga bw'atyo asirika. Mu mbeera eyo abantu batandise okugusalira Bad Black nga bagamba Kim Swaga guba mupiira alina goolo 10, Bad Black alina 0. Kakati Bad Black naye yayanukudde, ebigambo bibadde bingi, sigenda kubeera nga mbiraga wano kubanga mwabaddemu n'ebigambo ebiwemula ebitanyuma kubeera nga biraga wano ku screen olw'ensonga za copyright. Kakati nno mu bigambo byayanukudde, Bad Black yategeezezza mbo ekyamazima tosobola omusajja nga Kim Swaga tasobola kubeera taata w'omwana wange, omusajja omusiyazi eyeeyita fashionista naye nga musiyazi abeere taata w'omwana wange. Kwegamba bigambo bingi Bad Black byayanukuzza bye tutasobola kubeera nga twasanguza wano, naye ng'ebyo byonna byayanukuzza abantu bakuyise kwekaza, muntu butakkiriza nsobiize wadde ekintu kimutuddemu abeera takkiriza nti kikoze eki kimutuddemu. Ekyo nno kye bayita okukola ki? Kye bayita okwekaza Bad Black kye yakoze, naye ng'omupiira
bamuteebye mu ggoolo abadde amanyi ye mugezi. Omanyi g'amazima amatuufu Bad Black abasinga mugamba mugezi nnyo naye ku luno n'omwami Kimuswaga yamuzannyeemukko era ke yamuzannye kaabadde kazibuzibu. Kino nno kiraga nti abasajja tuli bagezi okusinga abakazi abo just lwa kusirika busirisi. Naye nga ye embeera abwetyo bweri. Kwegamba Kimuswaga yeetikkudde omugugu. Agamba maze ebbanga ggwanvu nnyo ng'avumibwa ku bintu by'atalinaako mutwe n'amagulu. Mbu tayagala labirira mwana, simanya ye kisajjasajja si musajja. Mu mbeera eyo yonna yonna guno we guba mugugu Kimuswaga aba agwetikkudde. Bulijjo bamuvumira bwereere nga si ye taata w'omwana. Ate Bad Black mu kwekaza yayanukudde bw'atyo nga bw'owulidde. Yayanukudde mu mbeera ey'okwekwaza. Ensonyi mu bufunze yazifudde obusungu. Kujjika media kwobadde updates kyakumona nyingi nnyo ddala. Kusaba osubscribinga atanaba. Nawe atanalikinga video gena maaso bw'otyo oberenga ogirayikinga. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera mweraba.